Endobeso. Ndaba mukaaga tifama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Bosco jebareko. Kale bampita kadima na mayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki mutabbizi. Nsiibye bulungi mukulu osiibye otya? Njogera ne Bosco yennyini. Message yo twagirabye ng'oyagala tukubire buzibu ki? Nina buzibu. Nina mukoddomi wange. Yagenda nanzijjemu mu kyalo. Yandeeta Kampala nange yagenda kunfunira omulimu nkole nze mu kyalo. Mpulira. Naye bwe yandeeta nembeera waka nafuukana n'omukozi wa waka. Kulongoosa emmotoka ze na kusaawa lujja. Mukoddomi wo sebo tukwate mpola mpola. Mukoddomi wo gw'omuwa oba yakuwa? Nze muwa. Gw'omuwa? Wamuwa sister wo? Sister wo akyafumbawo? Waali waali waka. Kakati ogambe nti yakujja mu kyalo ng'akulese yagamba nti agenda kuwa omulimu. Agenda kunfunira omulimu kuba ye mugagga alinamu ku ssente. Alinamu ku ssente. Naye kati nafuuka mukozi wa waka. Wafuuka mukozi waka. Omaze ebbanga ki okuva lyakuleeta? Nga gumu. Naze omwaka nga gumu. Mwaka. Takulaga nkola nano nti oba okole kuba n'oba okole ki? Kujja okulongoosa waka abondi kunaaza embwa ze. Ayina n'embwa ze banaaza. Kitegeeza ayinamu kasente. Tampa yadde omwezi tebaguweddeko nti abakuwayo emitwalo nga 10 okola bukozi. Okola bukozi. Sister we ye oyo amugambako lwaki sister wo tamugambako? Sister ngamba amugambako naye nze simanyi ate aduula ayogera enjogera embi. Ani sister oba muko? Omuko. Mukoddomi wa mitaani? Mukoddomi wange ye Busuulwa naye ali awo talina njogera ayogera aduula gamba ffe tuli baavu. Agamba atya? Agamba mbu ffe tuli baavu tuli banaku. Muli baavu naye lwaki waba yakuleeta kuwa mulimu waba takuwa akasente ko oba kuba ongambye nti obeera wakaawo tolina byokola. Era nga wangamba nti nzeeyo mu kyalo ajja nfunira omulimu e Kampala. Omwaka nga guba munene. Era ly'ebbanga limazeewo mwami Kadima. Kati gwe wayogerako naye n'omufunza n'omugamba nti muko kino ne bweki ne bwekiti. Nayogerako naye nga yanvuma buvumi nga nangira nkolera mmere nalangira niyage yajjeyo okulya ate nga newajeja nalindia yadde naye nalindia etali nsiike naye era nalindia naye naddaawo nakulangira bunaku ebintu weebiti. Kale ongambye Busuulwa oyagala tumukubireko tumugambe tutya? Njagala yogerako naye tomugamba nti nze nkugamba. Ye ate toyagala mugambe nti gwa ŋŋambe kati oyagala mugamba ani ssebo? Ajja kunzita kuba kati saawa eno ndi musajja mukulu nina emyaka 25 naye nkolerera mmere tebanga nkunoonyezza. Olina emyaka 25? Kati oyagala mugambe nti gwayagala okumugamba? Saagala mugambe nze njagala okumugamba. Ekitegeeza toyagala kwogera naye? Saagala kwogera naye. Kale tovaako sigalako ng'owuliriza ndabe engeri gye mutetenkanyamu. Yegwe Bosco? Nze Bosco. Hello. Ekitiibwa. Wagisebo. Osiibye otya taata? Nebulungisebo gamalesebo. Njogerako ne mwami Busuulwa. Yesebo. Kakati mwami Busuulwa bampita mwami Kadima nange. Yesebo. Etwogeremuko. Ng'abantu abakulu. Ku nsonga ki oba? Toli bize nnyo? Ndi bize netusobola okwogeramu. Tusobola okwogera. Ensonga ya eno ku Bukoji wajja mukoddomi wo Bosco. Wanje? Yesebo. Bosco mmanyi. Mumanyi. Akati Bosco oyo okuva lwe wamuleeta wamusuubiza nti ogenda kumuwa omulimu wamuleeta mu kyalo naye kati kugenda mwaka mulamba. Tafunanga mulimu ali wakaawo okola mirimu gya waka ate tomuwa akasente nti nkuwadde akasente kaakano kasiimo kati mbeera eyo omukwano eri etya taata? Ono Kadima wa Biiti. Ye mukama wange. Kati ekyo ekivubuka kijega. Wanji? Ekyo ekivubuka kijega. Mujega atya taata? Jega. Kati kyagala nkiwa omusaala gwaki nkifunamu ki? Naye si yatugambye batugambye bugambi. Ani era abagambi bonna bajega ali agambye oyo. Ffe tulina atugambye si muvubuka yatugambye era saagala omwesibeko nti yatugambye naye tulaba embeera eri waka n'okubalangira obalangira bino ne bino ne bino simanya muli banaku muli baavu kwegamba embeera esukka. Bagambye mbawaayiriza mbagambye amazima banaku. Naye tosobola kwatulira bantu b'oto direct. Awo sina kye mbafunamu naawe.
sina kimbafunamu bajega bali awo toyina kyobafunamu nga mufunyemu ki mwannyinabo namuwasa mufunyemu ki myaka gyabaddewo ali anywa mukuwalira bills ez'enjawulo tanzaaliranga nti kintu tavanga mu lubuto tafunanga lubuto naye obutazaala era muba mulina kikwasaganya mu mwembi bajega kafenyere bugga lyala bisabo akombooza abo twalyanga nabo kufunyemu ki naye mpola nti kati mulina kukwasaganya mu mwembi kale mukyala abantu abo sibafunyemu ekyandeesa Bosco kubagatta mulengo ne mwannyinaabwe nti mbafunamu omulengo gutya mwannyinaabwe abeere waka Bosco abeere waka nabe nti nfunamu omulengo gumu gubeeko kye gunyamba sina kyenfunyemu bagamba nti sibakolera ennyumba mu kyalo yali ebakuba nagizinga langi kweri tebasimba kati bakwate langi y'enju baginzirize naye wabakoleranga bakoddomi bw'oba wabakolera mu kyalo nange mbasuubira okufunamu ekyenjawulo nti bananzaalira nembaako kyembalabako mbalabako ki bali abanywa naye kakati mukulu tugenda kukola ti omwana ono kati kyetusinga Bosco ono gwe tusinga okufaako lwaki tomufunira omulimu n'akola bo bamufunira guluwe baali bamumpa anti gwe wamugamba nti aveeyo mu kyalo gwoba gwe wamugamba nti aveeyo mu kyalo si gwe wamuyita nali nsuubira nti banaabaako ekyamakulu kye bakola kati n'ekirenzi bwe kiba nga kikikoze ekyamakulu kuntwala ku leediyo kati leediyo ekiwa omulimu tetusobola mumukozesa kati kigenza okuddukira nga mumugendo kiyamba si yazze wano tomuwayiriza yenna zze gyali bagenza nga leediyo ezino bayamba taata nsaba tukwatagane ffe naawe okitegedde tugenda kukwatagana mukama wange ate bawonye leero siri bwakudde ekisanja si kyeyo naye twandikize bino tukwatagana ate bagambe n'eggaali gyekibadde kimirako amazzi ngenda kigijjako kigasombere ku mutwe ate eggaali omuggyako yaki nemmere omwezi guno ogwokutaano ogujja ogw'omukaaga kawunga kabaka kasente nabo bawalampi mwera amannya saagala kumumanyira agendereddiye bayambe tukwatagane mpola mpola tulabe ekyokukola taata Kadima namayandi akukabukoza mujigenzi gitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi kale omukaakumbi kubaziiribwa omuwulidde n'empisa zeezo kale BFM wangi namwe okuwuliza sebo ono mukulu Kasamba alirenga Mawokota esebo nanga omusajja oyo atalinamu mutima n'akamugwakisa tayina yeewulira olw'enjasirwa nkale webale nnyo mulaffe omutima agambye talina yadde n'ogwekisa wangi tuweereza mikwano nawe okuwuliriza baana ambasada y'abaluli nakasengula gyendi naye Bosco amagezi gemuwa ayimirire ku bigere ate olwadda mu kyalo kulima agenda akola ebirala awo tewali future akole ebigasa muto bana basket webale nnyo webale ddala bwana Barnabas BFM Kadima esebo olwale kutuwesa mwana wa mama nawe okuwuliriza olwomota mukyala shavika ekitala nti musanto sikandi wano kwa Furanda musalo ne mukiremba abasaka esebo Bosco baba mwana wa sebo ayiye magezi malala owaganye kubanga kujjaka mutagenda kafunako tolabyewo future Kadima tebakakodyo ntumidde kuba kasitoma bange bonna abajjano kwa Furanda nsalo ne basala kabiri big up webale nnyo munaffe webalire ddala tusiime nnyo naffe wangi omukulu Kadima esebo nze mu lugo Emma ekijumba mu ggombolola y'e Rwanda tusanyusa okuwuliza mbeerangako ndabira nnyo tamale fayiro esebo naye ekyamazima omusajja oyo mukopi nnyo era abantu banaba kale embeera yetegerekese wadde omaze okumuvumirira obukopi ogaye nti bw'amaanyi wangi sebo webala okuleza eggwanga n'Obuganda kale bosi amannya gego gavana Semuwemba ku kyokotase mukama wange taata ye gavana naye omusajja oyo omukopi nnyo era omwana mulenzi aveewo agende nzomukulu Kadima taata mukusiibudde nze Kadima nze namanja Priscilla nange ankabaguza sanofu nakabululu from Ruwera kasaati nkomawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya paka enkya musule bulungi mweraba